created everything. Ekimu ku bigendererwa ekikulu ekyaleeta omuzungu Gareth Skinner ne mukyala we mu Uganda kwali kubuulira kigambo kya Katonda ng'okusinga bayagala nnyo okutunuulira abavubuka abaaliwo mu biseera ebyo. Kyokka ebajjira kuno eggwanga lyali lyakava mu lutalo lw'abayeekera ba NRA ng'amaka g'abantu bangi gaali gasasise mu biseera ebyo ssaako n'omuwendo gw'abaana abangi abaali bavudde mu masomero so nga n'abandi abazadde baali bafudde nga kyali kizibu nnyo okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe. Ekkanisa etandika essomero okuyamba ku bayizi abaali bafiiriddwako abazadde era essomero lya Watoto eryasookera ddala lyazimbibwa mu bitundu by'ebbira mu disitulikiti y'e Wakiso nga lino lyatandikawo mu mwaka gwa 1994. Tununula abaana bano twagala baveemu babeere ba mulamwa n'olwekyo balina okuba nga basomesebwa, balina okuba nga bafuna okusomesebwa okw'ekika ekya waggulu ddala era kyetuva tuyingira mu byenjigiriza kubanga tosobola kubeera na mukulembeze ng'ate tabanguddwa. Mu kiseera kino ekkanisa ya Watoto erina amasomero 7 nga gatuusa ebyenjigiriza ku baana mu nsonga z'eddiini, ebyensi n'ebyemikono. Okusinga abaana abafuna ebyenjigiriza mu masomero gano be bafunibwa okuva mu byalo nga basuuliddwa, ababuliddwako abazadde, bamulekwa ng'omwana afuna ebyenjigiriza okuviira ddala mu kibiina ekisooka okutuuka ku mutendera okugenda ku matendekero aga waggulu. Kuba kati bw'aba amaliriza university tuba tumanyi nti omwana oyo asobola okukola ki okwefunira omulimu n'aba nga yeetandikirawo obulamu ki obubwe. So ekyo Mukama kye yatuyita okukola. Omulamwa gwaffe twagala nti buli mwana ayita mu mikono gya Watoto avaamu nga mukulembeze. So twagala abaana abakulembeze abatya Katonda banaasobola okukyusa eggwanga lyabwe libeere nga ly'eggwanga erisanyusa Katonda. Ekimu ku bifo awasangibwa amasomero ga Watoto ye Nakirebe mu disitulikiti y'e Wakiso era wano waliwo amasomero okuli Hope Primary, Hope Secondary, Hope Vocational and Technical Institute eribangula abayizi mu nsonga z'ebyemikono kyokka nga waliwo n'ago agazimbiddwa mu disitulikiti y'Omoro mu kitundu eky'obukiikakkono bw'eggwanga. Era tununulirayo abaana ne bagenda mu kusoma era n'ebimu ku byo byogenda okusanga waneeno wane Nakirebe nti tununula n'abaana abawere abaana ng'azaalibwa nga ebbanga terinatuuka ng'asuuliddwa ng'alekeddwa mu ddwaliro abavudde Kasasiro abalekeddwa mu makanisa era tununudde abaana abawera 1,000. Tetulabirira bulabirizi baana, tukuza abakulembeze b'enkya. Tukkiriza ffe aba Watoto nti Mukama yatuyita okuba nti bano abaana betulabirira bafuuka abakulembeze abasobola okuleetawo enkyukakyuka mu buli kifo Mukama waba abatadde. Bw'aba abatadde mu bya bizinensi nti basobola okuleetawo enkyukakyuka. Raymond Fred Buyinza yakulira ettendekero lya Hope Vocation and Technical Institute Nakirebe agamba nti ekigendererwa kwe kulaba nti abaana abateesobola bulungi bafuna obukugu obusobola okubabeezaawo. Vision oba endaba yaffe y'ebintu eby'omu maaso eyagala kulaba nti tubeezaawo abaana ne tubagunjula ne tubasomesa okubeera nga bayina ebyemikono bye bayize naye ate ng'abaana bano basobola okukyusa embeera za society oba ebitundu gye babeera, basobola okutandikawo amakolero ate basobola okubuulirira n'okukwata ku bantu abalala abali mu bitundu nga tebayinaako mwasirizi. Kyokka nti era bakulembeza nnyo enkola ey'okutya Katonda okugyayo bulungi ekifaananyi eky'omutandisi w'ekkanisa eya Watoto. Nti twagala kubeera n'abaana abayizi nga bafuzi naye nga batya Katonda, be bakola byonna nga biweesa Katonda ki ekitiibwa. Bw'obeeranga n'omwana nga makanika nga w'omulabye nga tojja kweraliikirira nti ati ajja kusitula ogwuma ogufu ajja aguteeke mu mmotoka agende n'ekiramu. Mu kiseera kino aba Watoto bagamba bakayamba abaana abawerera ddala 6 okuva lwe baatandika enteekateeka eno era abamu omuli n'abo abayize ebyemikono bagamba Watoto ebayambye nnyo mu nsonga z'ebyenjigiriza nti enfudde omuntu kiki kyendi enfudde kiki kyendi essaawa zino nyinza okuba sinnatuukayo naye nga nsuubira okutuukayo kusinziira ku byemikono bye nnina n'ebyenkutteko emikono. Nsobola okuyiga paati z'emmotoka, nsobola oyiga bye babikanika kubanga kinnyambako okutuukiza tageti zange. Nsobola okutuukiza tageti nga 2. Nsobola okukanika ate era mba nsobola otunda spare.
Abayizi bano wakati nga abantu mu Buganda beteekateeka okujjukira amatikira g'Omutanda beeyanziza Ssaabasajja olw'okusoosowaza ensonga z'ebyenjigiriza naddala enteekateeka ya Kabaka Education Fund eyambye ku bayizi abateesobola okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe. Ndi wano okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima okukolera emikolo gye wano eno mu Watoto. Tukwebaza okutumbula mu by'emizannyo olw'okutumbula mu by'emizannyo n'ebyobulamu. Tukweyanza okutu-involvinga mu ffe abavubuka mu program zo tweyanziza tweyanziige. Ze Zubairi Lwalira.